Yes, hello. Kyekiriwo man. Kyekiriwo? Leero kikiwaagwa nga sinakusindikira follow me back okukuba. Sigobedde ambipinga. Just mbadde mbi product nze nga mbyerabidde. Wamma just nadde nyina kyenjagala okugambawo kati mbadde mbyerabidde. Byawo wabadde oŋŋamba ki? Nadde njagala kubuuza gwe weefuula mail box mu gwe tosobya wano ku tip-top gwe nga tebakuvumako. Njagala nfuneyo omuntu akunvumiramu. Kati oyagala nange banvumemu? Njagala laba kifaanana kitya nga bakurediozinzeemu naawe nga bakuvumyemu awo. Ndabe kifaanana kitya walayi nga nawe bakuvuma. Kale nobeera n'omukazi ng'ono oyagala ate banvume? Njagala bakumpeeremu awo ate gwe weefuula mail box mu gwe tosobya naawe osobya omanyi byonkoze. Otegeera bulungi. Wansobera namata. Ate kusobera kyawalala nga babarediozinga babavuma gwe weeyita ki? Gwe ogwani wano. Ati nze seetaba mu ntalo. Mungi. Wansobera namata. Ate kusobera kyawalala nga babarediozinga babavuma gwe weeyita ki? Gwe ogwani wano. Ati nze seetaba mu ntalo. Ekyo olina omumanya. Afadhali nja payment ng'omuntu akumpeeremu awo ku level nja musasula. Wanze si wabantu budde. Ekyo olina omumanya. Nkusabira bakumpeeremu afadhali nja sogolera omuntu ensawo y'amayuuni akumpeeremu. Ebisaba tebijja tuukirira ekyo olina omumanya. Era kale gwe obeere bulungi. Ne lumonde w'eggogonya afadhali simusogole mubawe. Waliwo abaana wano balina content bavuma bagenda kumpe. Obaani nze tebinkwatako nkola TikTok wange naawe. Seetaba mu ntalo. Afadhali siikuwayirize ngenda ba arrangement nga makusetingire nga bana. Wona abasetinga gwe amanyi n'ebizibu byewamma oba byobadde okubya okuwugira bayi. Weesinikire omuzungu agamba fly to try but never cry to fly. Ogenda kiraba ngenda basetinga. Wona abasetinga wabula bayi. Gwe weegumye